nabagambye olunaku lw'eggulo Muhoozi Salimu Sale beeyongedde okubuutikira ekisawe kya entertainment. Tebagenda kuddamu kukkiriza kucreatinga kukkiriza industry eyo kuddamu kukuza muntu mulala afaanana Bobi Wine. Bo be bamatalinga omuntu agenda okubeera serebu. Mu bamawulire abakola ku ma TV ne bannabitone muyimbi munnakatemba n'ebirala byonna tebagenda kuddamu kukkiriza muntu kubeera kyetwala kwekuza yekka abeere nga ye ali self-made. Buli kitone bagenda kiyingiramu. Ne ba producer aba producing endongo bagenda baterawo umbrella yaabwe basobole ba controllinga. Era waliwo abawala basatu. Ekiro owokusatu nabadde sinnamutegeera ne kakati sinnamutegeera. Naye waliwo abawala basatu bano abawala nga bafuuse bakamuhoozi. Era mponinga abasajja b'e Uganda n'abaana abalenzi. Mwesonyiwe abawala bano basatu owokusatu sinnamumanya nja mumanya. Mwesonyiwe Ava Peace. Mwesonyiwe Kasiita. Yekalo Kasiita. Bakamuhoozi balina omusimbi gwe muyitirivu nnyo. Bagenda kubapika ku ma TV n'amarediyo. Ennyimba zaabwe zigenda kukubwa buli mukolo bagenda kubapika. Yabasuubiza okubapika okubabeera ba number 1 bayimbi mu Uganda. Then ate bagenda kusuula ababadde abanene nga mubadde muyimba organically. Olwokuba mwagenda ne mulya sente zaabwe nga muzirya temukkuta mulinga nga bisero. Bayiwamu amazzi gayita mu buyisi. Bagenda kubasuula. Tobanyumiza mbugo wayimba basiima ogenze. Simanyi mbu naatuleeta keriso simanyi mbu asibali naatunkya n'asibali nombolo. No. Bagenda kukuba ekigo gwe basiima ogenze. Ati wasalawo kusiruwala. Bagenda basuula naye muwulira abaana abalenzi. Ava Peace ne Kasiita bafuuse kattiro. Bagenze bakulabe naye waliwo n'owookusatu sinnamumanya. Abo kati bakamuhooza abatongole. Bagenda kubapika ku ma TV n'amarediyo. Ne mu birango nga basooka ne bamukuba ne bakubayo akayimba ke mu bulango mu mawulire wakati mu service wakati Ava Peace Kasiita n'owookusatu akyali unknown. Muwulidde oba Gloria Bugi I don't know. Gloria Bugi bankyawa bba bamenya omutima bankyawa bba bankyawa bba bamenya omutima bankyawa bba mbwayimba sonye kozakoza ebintu mwe Mbuyo Katemba. Oli muyimbi oli munnakatemba. Ekirala ettemu eribeera mu ggwanga Uganda ne libulako obuufu. Ettemu eribeera mu Uganda ne libulako obuufu. Eribeera ery'amasasi, eribeera ery'okutuga, eribeera ery'okutemaatema. Ekirombe kyalyo kyonna kiri mu Rwanda Embassy. Era bannakampala senga tukyo olunaku lumu ne tugaana abaana baffe ogenda ku ssomero. Ne tusimba musululu moja n'ebibiriiti n'ensuululu n'embazi ne tugenda ne tuba Rwanda Embassy ne tugiyiwa ku ttaka. Ne tugikumako n'omuliro. Tetwagala Rwanda Embassy mu Uganda. Nabagambye mujjukire omusango gwa Kaweesi. Bagamba baatulakinga abantu bwe baatambula ne babulira mu Mulago ne babulira e Mulago mu bitundu by'e Mulago. Traka we yakoma bakwata.
awo we baabulira awo Museveni bw'amala okubaako ekintu kyonna kyasazeewo okukola bwe bamala okukiteesa ne bakiyisa kati implementation ebeera mu embassy ya Rwanda ye wali abavubuka abatemu amasasi ne babula babeerako omusaade n'ebbali ababayambako okubagira ebijambiya n'abawala abawa abantu obutwa mu mawoteeri mu bifo ebisanyukirwamu abawala bemusangayo abo ab'enjala empanvu abo bebakamisana batambula kiro operation elimination ani yasoma mathematics nzijukira omusomesa nga atubulira method 2 oba ziri mu topic kimu mathematics emu bagiyita elimination method endala bagiyita bulldozer kakati mu abasoma mathematics mu mwino tubulira ziri mu matrix simanyi matrix algebra biri mu kyebyo mu ebyo ebintu ebyo bya math ebyo zisibimanyi naye nzijukira nga musomesa atuwa method 2 osobola okukola bulldozer oba elimination kakati nga tetumanyi titunabisanga ate ne mu politics bulldozer ne elimination Rwanda Embassy Sabagambye nti supiika wa bikuubo mulabyeko supiika nga agabula abagundi abasiibi Kawalya Haji Kawalya owa Lubaga North tosobola kwegulira mukyere waka n'osiibulukuka gwe musiraamu wekko wa opposition mu parliament walabye kusiibulukukira wa supiika nkolagana ki gy'olina ne supiika bw'otaliiridde mukyere gwa supiika ekisiibo kyalibadde kifudde olubuto bwe lukuluma tokuba ku ssimu Abubeka Kawalya obwedda weeyongeza akabiniko oyita akabinika tokuba ku ssimu ya muntu yenna alijebula nakagwiridde dda ne bannange senior 2002 abamu mwali temunnazaalibwa bwe nasomera alijebula very good kale ettemu lyonna mbu bannayuganda tebalina mutima mutemu tebasobola ate boogerayogera nnyo mbufe abannayuganda tulinako eŋŋanda nze buli lwe nsanga omutoolo omuwala omutoolo abeera mulamu wange bwe nsanga omulenzi omutoolo mukoddomi wange abeera asuumuse mu myaka abeera nazaala wange oba sezaala wange katoso akuntuma kunyaatula mutoolo mbu tulina ebintu ebyo bitukuuma okuba nga tetusobola kukola ddiiru bwe zityo buli omu omuyinako oluganda kyebava baleeta abaabwe abataliiko kakwate konna I was 4 years old kyokokera ku makya n'otambuuza nako wadde nokera ku makya n'otambuuzaako nga nze mukulu wo bwentu senga senior tusenga nali nzadde omwana mu P7 senga gwe nkuzaala emirundi 3 gwe ndi jjajjaawo kale tugenze mu politics tugende mu kigambo kya Katonda enkya Friday tulinayo amasimu mwetegeke nja kulukola olunaku njagala ddubawo olunaku olwo lubeere lwammwe fule nga nzija nesogera kigambo kyonna mpandiika buwandiisi
Samania family. Kuchaba TV presenters ne ba radio presenters bagenda kuwanga emyaka 3 nga bakugoba ku TV. Tebakyayagala ku twala banga dene bantu kukumanya na kukutegeera ate oyingire mu byobufuzi ofuuke akayinja mu ngatto. So byebyo tugenze mu politics. Ani amanye ekintu ekituufu kye bayita trillion? Omanyi kye bayita trillion ekituufu nga ddala trillion? Kati mutekirabika nga temumanyi trillion. Oba mumumanyi nga mwasirika. Kati kambalage trillion. Trillion omutuufu wuno. So this is Ugandan coffee. She packs it from Rubirizi. Push it on the other side to see the. Oh yes. Yeah. So this company is Costly Coffee. She supports the farmers in Gongora and in Rubirizi. She buys the coffee from them, direct from the farmers, thereby eliminating middlemen, and she brings it here. So once she brings it here, it takes about 2.5 months. She puts it in our warehouse, just like you can see on the shelf, and then she roasts it there. After roasting, she packages it and she sells to the final consumer. But also she's giving expert advice to the farmers on best farming concept. Balam. Okimanyi nti ekyo ekintu kyokola treason. Museveni ne family yo mumanyi muvunanibwa omusango gw'okulyamu ensolo. Twabagamba abantu abo nga bateesa okuteeka ekyuma ky'emmwanyi mu Western Uganda. Ne tubagamba bali mu kubba mmwanyi zaffe bazitwala Rwanda. Emmwanyi za Uganda bazipaakinga mu bukutiya obuwandiikiddwako Rwanda. Emmwanyi za Uganda twabyogera dde bye bintu. Amatoke ga Uganda bagatikka mu Uganda Airlines negenda e Rwanda ne bagapaakinga nga galiko Rwanda ne bagayingiza diaspora. Ebinyeebwa bya Uganda babitwala e Rwanda ne babipaakinga mu Rwanda ne babitwala mu diaspora. Emmwanyi za Uganda twababuuza Pineti yani. Who is Pineti? Pineti atumalidde ssente yani. Uganda tesobola kukola bukutiya bwayo. Lwaki biriko Rwanda? Anyway, kati ye Museveni tumwesonyiye. Kubanga Munyarwanda asikaza wuwe. Kati ye kamuleke. Esawa yonajja kwatibwa avunaanibwe treason. Kati ngenze ku munnaffe muzeeyi tali eyo ayongera omutindo ku 2 Mayiga gwe nga akulira gavumenti ya Buganda. Oyambye otya emmwanyi ya Buganda obutatwalibwa Rwanda gwayongera ku mutindo.
kubanga senga Buganda ebadde erumirirwa abalimi b'emmwanyi aba Buganda nga toli mu ddiiru ne Museveni Omunyarwanda, mpozi nga nawe Mayiga oli Munyarwanda. Bwe mubanga Buganda mwayingira nga temukolera Museveni nga mwayingira mu bizinesi y'emmwanyi, mwandyewaddeyo okubeera ba leading purchaser oba leading buyer of emmwanyi ya Buganda. Ne mumanya amakungula ga Buganda gali gatya buli season. Nga bwe mugamba nti muyina akatale ne mwongerako omutindo. Ne mubeera nga buli Muganda emmwanyi za Buganda aziguza Buganda. Ne muteekawo consumer protection okusobola okutaasa emmwanyi ya Buganda n'Abaganda bammwe abalimi bo okufuna akasente n'emmwanyi ya Buganda obutagenda Rwanda. Okimanyi Buganda terina mmwanyi bw'ayongera omutindo ku 2 era atambule n'agenda e Buvuma. Era olukiiko lwa Buganda ne lutuula ne luteesa ebiteeso eby'omwaka guno weewaawo Mayiga amazeeko emyaka 12 weewaawo. Ekyo kiteeso iyo kiteeso kyali ki? Ekiteeso namba 2 weewaawo Mayiga yazaala abalongo weewaawo. Olukiiko lwa Buganda olw'abasajja abakulu mwali badde mu protectinga Bugisu eyine emmwanyi gundi yayo bagiyita emmwanyi ya Bugisu Coffee. Bugisu Coffee era olaba ne mu luyimba lwabwe olwa Bugisu emmwanyi mweri. Simanyi nabwe ate n'oluyimba lwabwe nalwo lunyuma banaye ndwerabi. Njafunayo omugiso alunjigirize. Honorable Masaba nja mugamba alunjigirize. Kuba mmanyi olw'effort, mmanyi olwa Buganda, mmanyi olw'effort, yo olwankole lugenda lutya. Wire nkyali n'ebizibu. Bugisu Coffee. Buganda Coffee eriwa. Nammwe mutuyuzinga buyuzinzi. Mwandibadde mugamba mmwe ne musetinga n'ebbeeyi y'emmwanyi nga ne bwegwa Omuganda tamanya nti emmwanyi yagudde. Why? Buganda is in a position to protect omulimi. Farmers protection. Ne muteeka olukomera ku mmwanyi yammwe Museveni n'atafootola abantu bammwe. Omutindo gwe mwongera ku bintu ebitalina makulu. Lwaki temugwongera ku mmwanyi in order to protect abalimi bammwe? Buganda nedda ku ntikko. Namwe muli babbi. Wulire emmwanyi ya Buganda eri Rwanda. The number 1 leading coffee in the whole world eri mu Buganda and more so Bunjako. Nine eddoboozi lya MP oyo omukazi oyo omutemu oyo Nakawuki wabbya akalulu ka Ssejjemba. Wabbya akalulu ka Ssejjemba empigi. Nakawuki wabbya akalulu ka Ssejjemba empigi mwakabbira ku poliisi empigi. Amelia nobba akalulu ka Mazongoto. Nambooze nkyasirise, nambooze w'empigi nkyasirise. Kansirike. Katutuuke mu Uganda empya. Saagala kuwakankula ntalo kati. Katutuuke mu Uganda empya. Nambooze ogenda vaayo. Mu Uganda empya tuyakuddamu tulande.
President yayogera n'agamba Walukagga tofayo tugera kuddamu okulonda. Yali agamba ggwanga naye ng'ayita mu Walukagga. Muteeke waaga. Wulira. Nyina eddoboozi lya Nakawuki ng'ayogera ng'agamba bw'ati. Mu nsi yonna emmwanyi y'ebunjakko yeesinga. Mu nsi yonna emmwanyi ya Uganda yeesinga. Temanyi Brazil, temanyi simanyi ani Guantanamo, ani Vietnam. Simanyi Vietnam, simanyi ani no. Ezo zisobola okuba nga zisinga obungi naye mu quality n'ekirungo ekibeera mu mmwanyi Uganda yeesinga naye ate ne mu Uganda bunjakko yeesinga emmwanyi genda okibuuze. Ate ne mu bunjakko eziwafaanika to ne mu nzo by'okusaaga walayi nyina akatambi nakabakubira wano olulala nakakati nkyakayina kuba saakategese ng'agamba nti emmwanyi y'ebunjakko yeesinga mu nsi yonna. Kakati Buganda mukoze mutya okwongera omutindo ku mmwanyi? Mayiga n'atambula all over the place meandering. Mulesire. Aidan disorderly. Aronchinga kino namuteekawo n'agira bw'ati n'agenda bw'ati. Simanyi sebo kati abuuza gundi akuba nga Katikkiro kye yakuba ku ngoma ezo. Nedda Mayanja Nkanji yakuba kubanza abantu bentandikirako okumanya ebyo bya Katikkiro yiye Mayanja Nkanji. Oyina yakatambi nga Mayanja Nkanji akutte eminyolo gy'engoma akuba engoma. Oli mulangira awo mu gundi mu Lubiri. Oli mulangira. Tuyina ya ekiri e Uganda okibuulira munno nga atakiraba. So ng'ate ffenna tuli bannayuganda nkakasa buli muntu alaba ebigenda mu maaso. Kale bwe bakugamba nti Uganda zzaabu, oyinza okwongerako nti Uganda yandibadde zzaabu nga Museveni si yagifuga. Naye okuva lwe twawambibwa Abanyarwanda, okuva lwe tufugibwa abatali bannansi, zzaabu wa Uganda baamunyuunyuntamu dda. Uganda yasigala kisekererwa. Eyali akamudde ku mubisi tusobola ogiyita ebisejja kubanga bw'oggyamu omubisi n'ogunywa, ebyo ebisigalira by'osuula ku ttale bibeera bisejja, biba tebikyayina makulu. Kakati Uganda yafuuka bisejja, ewulako kusuula ku ttale. Kyokka ng'ate bw'ofuna omuntu ayagaliza eggwanga lye nga munnayuganda ddala, ate akyasobola okukuggirayo Buganda, asobola okukuggirayo Uganda. Lwaki nkulembeza Buganda bwe mba njogera ku Uganda? Nti Buganda yeezaala Uganda. Buganda bw'ebeera ku ntikko nga bwe bajja batugamba nti tulwa n'okuzza Buganda ku ntikko, kitegeeza Uganda yonna ey'awamu ebezze ku ntikko. Era kyova olaba nti abantu ab'amatribe endala nga muli Abanyolo, Abatoolo, Abanyankole, Abasoga ne tribe zonna ezirina obwakabaka wano mu Uganda zinenya nnyo abasajja n'abakazi Abaganda, zibagamba mmwe mutusibyeko ekizibu ky'akasajja kubanga mmwe mwakaleeta. Ekyamazima Buganda ye yaleeta Museveni. Era byonna ebigenda mu maaso bataddewo amaaso ku Buganda bagamba nti either mukolagana n'akasajja okunyuunyunta eggwanga lyaffe, oba nga mulina nammwe eddiiru ze muyisaawo ze mutayagala boogereko, kyova olaba mukazibira kabeere mu ntebe eyo. Ku bigenda mu maaso, Buganda ate y'emu ku bwakabaka obusinga okubeera obubi ennyo. Naye nga buno bufootoolwa olw'ekigendererwa kubanga Mwami Museveni yatudde mu ntebe ennene, yeefuula nnantagambwako, so nga ne bw'onaamwogerako agamba nti mmwe Abaganda temulina kye muŋŋamba kubanga nabateekamu Katikkiro okuba ddiiru ku ddiiru. Balwana nnyo okukwata emmwanyi bagitwale bagyeddize. Era olaba essunsu liri mmwanyi sayidi oba aliteeka nawakugamba nti emmwanyi yonna eya Uganda egenda kubeera eggweera awo. Bw'efuluma awo ng'eyingira Rwanda, bw'eva e Rwanda
evaawo ng'epaakingiddwa mbu kutiya obwa Rwanda okulaga nti eyo pulodakiti ya Rwanda. Olw'okuba nti emmwanyi ya Uganda ebadde n'akatale ku mutendera gw'ensi yonna nga yeesinga okuba ennungi, kati bakyusa ekintu ekyo bakugambe nti emmwanyi si ya Uganda, ya Rwanda. Bafuba nnyo okupromootinga Rwanda ebeere ku ntikko nga Uganda esigala buli kaseera mu kusereba. Tulina okulwanagana n'ekintu kino ne tuleeta omukulembeze owaffe. Uganda ejja kudda ku ntikko, Buganda ejja kudda ku ntikko. Uganda ejja kuddamu efuna ekitiibwa kubanga ejja kuba ekulemberwa munnansi ng'evudde mu mikono gy'abagwira. Gw'ayagala enkyukakyuka, ekyo kirwaneko nnyo, omanye nti olina okuteekawo amaanyi go gonna, olina okuluma n'ogwengulu okulaba ng'otuuka ku ky'oyagala, so si kulowooza nti waliyo agenda okuvaayo akulwanire.